for what he has not told us. Let Not subtract what he has not given to us. Let us not subtract. This man tried to add on what God has told him. What happened? Yes, Amen. What happened? Tuli mu Samwiri ekisooka 15:19. Kale ekikino ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama, naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali bibi mu maaso ga Mukama. Sawulo n'agamba Samwiri nti okugondera ngondedde eddoboozi lya Mukama, ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka wa Amaleki, ne nzikiriza ddala Abamaleki. Naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweebwayo eri Mukama Katonda wo e Gerugaali. Yesu omulungi yeebazibwe. Omusajja ono yalowooza ati ayambye Katonda. Naye Bayibuli yatulaga nti Katonda yakirabanga kya busirusiru. Natuuka n'agamba nti nze ntusizza bw'atyo omusajja ono namufukaga amafuta. Kubanga alaba tagondedde eddoboozi lye. Obutagondera ddoboozi lya Katonda kitegeeza nti tusinzizza Katonda. Tuba tumusizza wansi. Erinnya lye liba terisituliddwa. Mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babuloni n'ajja e Yerusaalemi n'akizingiza. Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwe, era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebimu n'abitwala mu nsi ya Sinaali mu ssabo lya Katonda we, n'aleeta ebintu mu ggwanika lya Katonda we. Kabaka n'agamba Asupenazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana aba Isirayiri ab'omu zadde lya kabaka n'ery'abakungu, abavubuka abataaliko bulema wabula ab'amaaso amalungi era abategeevu mu magezi gonna, era abakabakaba mu kutegeera, era abamanya ebiyigirizibwa, era abasaanira okuyimirira mu nnyumba ya kabaka, era abayigirizenga amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'alagira omugabo gwa bulijjo ogw'oku mmere ya kabaka n'ogw'oku mwenge gwe yanywanga, era babaliisize emyaka 3, bwe giriggwako balyoke bayimirire mu maaso ga kabaka. Ne mubamu ku baana ba Yuda Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya, n'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya. Danyeri n'amutuuma Berutesazza, ne Kananiya n'amutuuma Sadraki, ne Misayeri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abedunego. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonenesa n'emmere ya kabaka newankubadde n'omwenge gwe yanywanga. Kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonesa, ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Haleluya! Okugondera ekigambo kya Katonda. Bano abasajja Katonda olwedde yali yabagaana dde okulya ku mmere y'abantu. Not to eat or to obey and to disobey the voice of God. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba nti abasajja bano bagamba nti tuyinza kweyonoonesa na mmere eyo. The Bible tells us that this is kubanga olwedde Katonda yali yabibagaana. Because the Lord had instructed them not to eat. Ne bagamba nti tuyina okugondera ekigambo They said that we have to obey the voice of the Lord. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli etulaga bulungi nti ne bagamba omukuumi nti tukeme ffe totuweeyo tuwe biri. The Bible tells us, they told the people that give us to that one of king. You give us the other one, the vegetables. Yes, ono abaguma n'asooka neeralikirira n'agamba ennaku bwe zinaggwako nga mufaanana bubi. The keeper told them that when the days were ended upon when you are not. Ne bamugamba nti tukemere paka lwaki bayogera ekigambo ekyo? Why did these people spoke that way? Baali bamanyi
nti bayimiridde wakati mu kigambo kya Katonda. Era bwe banakola ekigambo kya Katonda kye kigambo, bwe banaakigondera, Katonda tagenda kubaleka. Bayibuli etugambye nti ebiseera ne bibaawo. Bali ne bali ebitafutafu byabwe birimu ebirala byabwe. Eat whatever they want. And these people also, they ate their vegetables. The Bible tells us that they were just moving. When you see they were moving. Someone is saying that obeying to the word of God. Do what the word of the Lord is saying.